please muleme kujeno nga mumansa zino comment za P2B eno temuzireta yuzi ekituufu kiri nti nange kanjikwatire mwana kubanga nange ebi comment mbikoye okitegera mbikoye otherwise katusoke tugende mpola mpola kuba senior revolutionaries ba kuno yes katugende mpola mpola tugende tutandike who is a revolution yani a revolution is someone who does not sit to wait for things to be done or to be changed but participates actively to make things change. Eyo ye simple definition jensobola okuwa nti revolution siye muntu atulawo obutuuzi alinde okulaba ebintu bino nga byekola asitukiramu n'abyegattiramu okitegera okubikyusa then revolution yenna tubeera revolution yenna ebeera ne core principles oba guiding principles za revolution okitegera era nga guiding principles za revolution yeno gye tulimu ya Uganda bagita democracy na human rights okitegera ekintu ekyo democracy ne human rights democracy chechi wano wali okulonda okitegera n'abasinga mu preaching protest vote naye mugimanyi okitegera ekintu ekyo kakati eno lecture egende ku senior revolutionaries ba kuno muyige okitegera ati wetuba ntino according to the definition batugambye nti ye muntu asitukiramu okubikola yensonga lwaki twogera yensonga lwaki abali ku ground bekalakasa yensonga lwaki abali mu diaspora bekalakasa tuli mu kintu kibagamba nti katutukiremu fena tukoleki tubikyuse okitegera ekintu ekyo national unity platform yayita abantu bonna bajje besimbewo okitegera bajje besimbewo balage interest okukolaki okutukwatira bendera mu lutabalo lwe tugenda okukyusa nakyemali yanga tuyita mu kintu kibaita protest vote wabula national unity platform olwokubanga si ba dictator bagamba nti fenge ekibiina katukwateko 40% yokka wabula tukwate 60% tujiddiza abantu 60% mushigera gemanyi g'abantu esawe no getulina lwaki kubanga waliwo ebintu ebyetaagamu ebiri technical nga bo bajja okubira for example ensoli mazi batusindikamu waliwo intelligence nga fe munansi tesobola tutuuka kwa ensonga lwaki bo bagamba katwesigalize 40% abantu soke tubawe 60% nawe tunaba tukyusiza government tusobole okutwala ki 60% I mean kibere 100% tujiwa abantu okigere national unity platform kakati mwabatugamba tusirikete tuogera ekibina gwe kinawa kadi gwe tugenda naye when are we going to participate in the 60% eno tugenda gikozesa ddi kubanga yo national unity platform ekugamba 60% njikuwadde kakati sebo 60% bagenda jiwa bazibu bamimwa oba batunula eri bali ng'ebintu bikolebwa kubanga batugamba tulina okuparticipating nga mu byonna era ensonga lwaki national unity platform yatuwa 60%. However kubanga tugoberera ekintu kibaita democracy abawagizi ba tiimu Shamimu Malende tuyinza okubanga tulina maanyi gamala okuwangula tiimu eri nti sente ze bataddeyo zaguze emitima gy'abantu era kino n'ekikuutira bannansi temulonda muntu abawadde enguzi nedda twagala command londa omuntu oyo akuli ku mutima senga vetting committee ekutuukako family ya Shama gye ngamba Shamimu Malende ye candidate waffe kuwa Kampala Women MP Kansole Wisi Lubongoya Kampala Central Dede tuje ku Joel Osenyo nyitatukoze buyabe nakawa West tuje ku Alex Waiswa Mufumbiro naye tumuteekeyo then tuje ne ku engineer bali mwezo tugamete ono road mayor that is our 60% about democratic rights that is what we are exercising okitegera ekintu ekyo. However abo nabo bensomye nze ngaze bempagira senga tebafuna maanyi g'abantu bano abantu nebagamba nedde ekintu kiri otherwise nze nga revolution kinkakatako to obey by the rules of the revolution nga ngenda n'oyo democracy gwasazeewo okitegera oyo gwasazeewo esawa eno kikyendi mukola I am exercising my democratic rights so wetubanga tudistogera ebintu bino tuleme kuteeka mu feeling tukozese ebintu nga tugoberera guiding principles za revolution ze yatuwa tumanye when is democracy going to be activated, how is it activated, when am I participating and how am I participating okitegera ekintu ekyo so tuleme kwewanya olugezigezi yes kyensaba kubanga revolution ene ina principles ezaayo then tuje mugamba mubika ekintu kya fundraising kyemubika fundraising tegwa mu revolution ekyo nakyo mukiyige fundraising is not among the core principles of this revolution. Core principles of revolution it is a must follow munansi wena no matter your size, no matter your age, no matter your status, it is a must. Wabula fundraising egwa mu core values as a national unity platform under inclusiveness okitegera bagamba nti buli munayuganda eyesobola ng'olina akatono k'osobola okuwaayo jangu otwegatteko mu fundraising drive gye tuliko jangu otwegatteko that is optional because it is a core value
wabula democracy ne human rights it is a must oyino kalonda under protest vote nayo je tuogerako lugudo tekera ku machambu n'ogwa mbu protest vote no tuveno nga tuselectinga abantu betugenda okuyisamo obusungu bwaffe. How do we do that? To get involved tufune omuntu wali candidate tigomwesize ne mu 2026 abacommanding such that wanakuba omulanga n'abagamba nti kati yesawa musituke olwokubanga mwamuteeka mukiririzamu yabakwata ku mitima mujja genda mukoleki mulumbe kye tukola bannange Msengere ekintu ekyo. So, ba revolutioners bakuno badde nsaba musoke mudde ku principles za revolution, mudde ku core values, mwaule core value ku principles such that activities ezo ziba zikolebwa. Omanya nti kino kigwa mu core values za national unity platform, wabula kino kigwa mu revolution. Every core principle of a revolution is a must to every Ugandan. Buli omu ayagala enkyukakyuka oba gwe yita revolution nga participating mu democracy ne human rights. Essaawa eno mwabakugira abantu okuwagira abantu baabwe kuffe namwe ani mukyamu kubanga gwe onnemeza ku exercisinga democratic rights zaffe kakati kuffe ani mukyamu ani mutuufu. So muna Uganda gwe nawe nali eyo tebakugaana kuwagira candidate otandika simbula embalasi nawe woku ground senga vetting team ekutuukako togamba nti ono yampadde sukali oba ono yampadde sabuni. Never gamba nti ono yandi ku mutima era yasaanidde kusaawe y'okusituka ono asobola okunkomandinga bulungi. Otegera ekintu ekyo yensonga lwaki bakusindikira vetting teams ku ground senga bakugamba tilinda gwe tuwa kadi gwogenda okuwagira tebandi kuwadde 60% tebandi gikuwadde. Otegera then tutegere ground kyeki. Ground tekitegeeza abantu bali Uganda. Even media is a ground itself because campaigning bwebera kyovola omubaka omuye atasobola atalina busobozi yakutte sente naziteeka ku media n'agamba tikakati mu campaign nze ngenda kukola ki media team en campaigning okategedde akantu ako. So tetulinyirira ddembe ly'abantu kyensaba nga twefudde nti ffe twamatumanyi nnyo revolution era tugoberera core principles. Never core principle temwina gye mugoberera wabula mulinyirira ddembe ly'abantu erya human rights ne democracy. Otegere kino kyo. So temutuzinziza nnyo comment ekyo temugizunza nnyo n'omwange njikooye. Okitegere ekintu ekyo njikooye wabula nsaba mmwe nnyini abagizunza tusoke tudde ku core principles. Okitegera tulabe nti kino kigwawa kino ekigenda mu maaso kigwawa. National Unity Platform teyandiyise beesimbawo teyandibayise oba si ekyo webanga obuyinza bonna yabuwamba nga NRM weekola yandibadde tetuwa 60% yandibadde tegituwa yandigambye nti all power reserved to the Electoral Management Committee. Okitegera ekintu ekyo we yandigambye ne since it is not reserved etugamba tukolere wamu tuyina okuparticipating mu 60%. Timu Shamimu Malende n'abagambye nze chairman wano ku media. Okitegera gwobola bantu nze nvudde ku bya revolution gwe kole bya revolution kubanga ne principles za revolution zikamba teri muntu amakinga mulala akwe makinga wekka totunulya shama kikyakoze. Okitegera ekintu ekyo totunulya shama kyakoze oba kyatakoze gwe tunulya ekyo kyotakoze ate ne mweno revolution gwe toliwo kubuulira nze kyakola gwe oliwo kukola olaba nti ekkubo nziri enkutte kyamu gwendeka gwogoberere tuufu. Okitegera ekintu ekyo then nawe okuwabula si kubi naye senga ojjo wabula ng'oyitira mu principles za revolution ekyo nakyo kijja kukola amakulu. Yes, respect my people them. Shamimu Malende yowaffe Kampala Woman MP Kansole Wisiri Wongo ya Kampala Central mulabiranga ddala. Honorable Joel Senyonyi tatukoze bubi asobola tukomandinga. Sanubian Lee akuwa meya tumulina. Alex Waisa mufumbira dede abantu abo eye front ife je twesize banna Kampala je tugenda okugenda nayo. Mukitegere ekintu ekyo. So timu Shamimu Malende tebakuzikiza tuongere omulio mu candidate waffe tulage nti yasaanidde kino ekintu kye baliko tugenda mu vetting baagala kupima maanyi g'aba candidate gayimiridde batya. Candidate wote bagenda kulaba maanyi ge senga onaasirika nowefuula dump mbugwe toyogera towulira. Okitegera nowefuula deaf and dump mbugwe towulira toyogera. So tokkiriza muntu kulinyirira ddembe lyo. You are simply participating in a democratic exercise under a revolution. Okitegera however fundraising it is a core value of the National Unity Platform. We are simply supporting our political party okugenda mu race. Okitegera okugenda mu race kibayita inclusiveness. Okategedde. So ezo nazo values oba core principles za revolution is a must do. It is a must do. Wabula is core values woba osobodde oyina kwoteeka kwoyagadde kosobodde konna oba tosobodde si musango naye oyina ebirala by'osobola okukola ki okwenyigiramu okulaba nti ensi ekyuka. Respect my people them, respect my big brother up top. Yeah.
Yes, all right. Nkulisa nnyo bwakedde. Kuliko bwakedde kansulenti no weekend buli muntu emutambulira bulungi abagenze ku chachi tubebaza omulimu gw'omukolo gw'ettendo okutendereza omutonzi. Oli ku UG Update TV ko sinziro bango otulira. Watana tuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako ddala bulungi. Bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo nanga wengendo tandikira bugambo bwange butono nnyo bwengendo okubanga nkugattirako okwo. Tukimanyi bulungi nnyo anti bannayuganda naku zino mwefumbiridde okubanga buli muntu alangirira nga etugenda mu protestive vote n'ekyewuunyisa protestive vote ogimanyi mugenda mu revolution era nga mukyogera naye bintu bino tebigenda kwekola nga gw'otudde awo butuuzi ng'olinze babikolera abalala. Kiba kisaanidde naawe okwate ekkubo weenyigire mu nkyukakyuka gy'oyagala ejje mu bulamu bwo. So tosuubira nti no waliwo omuntu omulala yenna agenda okuyimirira ku lw'enkyukakyukayo obanga olina woyagala okuseseetuka okuva kitegeeza olina kusituka n'otakinga steps ku kintu ekyo engeri yokka gy'osobola okuseseetukamu naye gwe otuula eyo n'olinda ebintu byekole awo mukwano gwange oba weerimba twali kye tujja kukyusa mu ggwanga lyattu Uganda.